Libadde essanyu mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga maama w'omunyumba Janet Kataha Museveni atikkirwa diguli ey'okubiri giyite Masters of Arts in Organizational Leadership and Management. Museveni ne Janet bawerekeddwako abaana baabwe okubadde ne Brigadier Muhoozi Kainerugaba n'abawala. Abalala batikkiddwa ne Janet era mu Masters of Arts in Organizational Leadership and Management kwe kuli akulira ekirongole kya UNRA Allen Kajina ssaako omukyala wa Minisita Jim Muhwezi nga ye Susan Kabonero Muhwezi. Abayizi ku mulundi guno abatikkiddwa babadde 161 ku matikkira ag'omulundi ogw'e16 nga bafunye obukugu mu bintu eby'enjawulo kyokka nga abawala babadde ebitundu 5 ku 100. Museveni alabudde abayizi nti akageri gye basomedde ku Yunivasite y'Obukristaayo batunuuliddwa okusoomozebwa okw'emizengo obulyake obuli bw'enguzi n'emirala nga balina okugyewalira ddala. Different from the other graduates. This is because for you have got some omunyo. The challenge you have is that you are called upon to join a certain organization which I heard about when I was young, and this is a resistance movement. Now, the resistance movement you are called upon to join is to resist evil wherever you be. Museveni atisse University ya computer 10 kwezi 13 byabasuubiza gye buvuddeko. Ye Ssaabalizi w'ekkanisa ya Uganda Stano Entagali ategeeza nti abawangudde emisomo balina okwanganga okusoomozebwa okw'abatikkirwa abangi nga balaga nti banjawulo n'obukugu baweereddwa nga baboolesa mu katale k'emirimu. Your well-made critical thinking, effective decision making, effective communication skills, teamwork and conflict resolution, among others. Be willing to adjust and have a teachable spirit, ready to receive wise counsel from those who have gone ahead of you. Kajina ategeeza nti okusoma kwe baddemu okw'emyaka 3 tekubadde kwangu n'akatono nga badde basoma nga ate bwe bakola. We worked, it was conducive for us because we didn't have the time to sit in class. It's been a very exciting journey. The program is very practical. Abamu ku bayizi abatikkiddwa boogeddeko ne Bukedde TV ng'essanyu balina lyamu okibwagonja. Nyebaza Mukama Katonda yansobozesezza okumalako badde tebibadde byangu. Emusanyufu olw'ekyo kyentuuseeko. Mpulira bulungi okuba nti ntuuse ku buwanguzi leero. Henry Nsubuga yakusakidde ggulo ku lwa Bukedde TV.